Popin Media. I, Natsuko Douglas Kinde, being the returning officer for Kayunga Electoral District, I declare Muwonge Andrew as a duly nominated candidate to contest for the position of District Chairperson, Kayunga District. Ntinzize na nkutefraga NRM ate nze incumbent nze sitting chairperson biki byengendo kola mu kisanja kino kitulubirira nsaba bannakayunga banzisemu obwesige olw'ebyo byenkoze ko bibamanyi obulungi tulese enkyukakyuka nyingi mu nguudo tulese enkyukakyuka nyingi mu masomero tulese enkyukakyuka nyingi mu malwaliro weewaawo oli ayinza okugamba nti ebizimbe by'amasomero bibadde bitono ebadde ntandikwa ey'emyaka 3 oba 4 Muwonge gye mwamuwa n'olwekyo ebigambo bisobola okuba ebingi naye obukozi bannakayunga bo bamanyi Muwonge abisobola oluguudo lw'ebbaale bye bimu ku byasuubizibwa nga nzija mu bukulembeze ba contractor bali ku luguudo era bagenda tandika okulima amasomero mangi nnyo weewaawo ebigambo bisobola okujja naye Kayunga district government yazimbanga amasomero emyaka gyonna era bitandise ku mulembe gwa Muwonge banna abaze okuvuganya mu kifo kino buli omu yadde awera ku buli bw'enguzi n'okutunda emirimu ku district yawo ate w'otuulanga chairperson ogenda kikwatako otya kino kakati ogwo nagwo mukisa Kayunga district emyaka gyonna egiyise tebaalangangayo mirimu kitandise ku mulembe gwa Muwonge okulanga emirimu era kwe kuwulirayo obumulumulu obwo obutono nga bwe tuli nti tuli bantu tuyiga era ne tutegeera essaawa zino Kayunga weebeeranga emirimu ekisanja kyange ekipya kuwootataitinga ebifo ebyo mubadde obuzibu wabaawo abantu badde bajjako ssente kati kigenda kubeera wootatayiti because tekijja kutegeeza nti waba omuntu nga bamuggyako ssente ate bakyuse chairman wa district atatula na ku lukiiko lukola ki lugaba mirimu naye nga bwendi overall ku district ye Kayunga awo ngenda kunywezaawo era ebyo tebigenda kuddamu kubaawo mulwese eno muweraaweramuko totidde kakati nze ndi musanyufu nawulidde waliwo pate yaffe gye tuvuganya nayo Kayunga yabuliddwawo candidate nereetawo Makindye ekyo nakiwulidde sinaba kumulabako bangambye baleese candidate okuva Makindye wakanyama nnyo yagenda yanaasobola Muwonge ebintu by'okulembera district tebyetaaga kanyama ebintu by'okulembera district bwongo nakuba nti oyise mu mbeera ey'obukulembeze nga bamuwonge ntuvudde mu bukulembeze bw'abavubuka ne tujja ku district so wabanga waliwo omuntu mbu bamulese kanyama yagenda osobola Muwonge nze nina nange ndi masicula naye ate so ebyo tugenda bisootinga I'm 100% sure mu myaka 4 ngenda mu kalulu ka 5 nasooka mu kalulu akasooka ne chairperson yaliko nenziramu ne chairperson omulala nenzira mu by election zize mu kamyufu kano kati kano ka 5 awo nsobolawo bulungi era bannakayunga batulindeeyo erinnya lyange nze Nalongo Nsamba Esther nga nze maama wa Muwonge Andrew chairperson ava okwewandiisa kati olwaleero ndi musanyufu nnyo kubanga nange baŋŋambye ku makya ne ŋŋamba anteekwa genda banaye ndi musanyufu era mbasaba akalulu Muwonge Andrew ajja kusobola okukola era abadde mukozi nga mumulaba w'amaanyi si mulebevu si kitalina bigambo bingi ye ne bw'omuvuma asirika ye tayomba banange mumuwa akalulu kubanga musajja musobozi omukuza bulungi namukuza ate namukuza n'empisa